Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Abataka bbu obuganda babutwala ffenna abataka bbu kuluna asigala talama. Awangale nnyo Masomoji Edward Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi owokubiri ajana lwa musayi gwange abinda ya mutesa yenna kungeesuse Ssaabasajja Kabaka Obwakabaka bwa Buganda mukaaga enjege yagwe Buganda ye yavaako tabu. Erinnya lyange yenze Kankaka Omunyuma oba yeddira ekinyomo abadde yeebuuza abantu bambuuza nnyo nti naye bakankaka beddira ki neddira ekiwuka ekiyitibwa ekinyomo gwe muziro gwaffe akabbira omutima era nagwo tetugulya obutaka bwaffe buli kyaseeyo mu buddu olwaleero nzize nkomyewo okuba okola topiki abambuuzizza ekibuuzo nti Kankaka ogamba nti oyagala Buganda yeekutule ku Uganda onaamalako abalala babuuza kinaakolebwa kitya abalala bangamba nti kya bulimba nti maapu ya Buganda teyasiimulwa ku maapu abalala ne mumpa ebirowoozo eby'enjawulo olwaleero neese maapu 5 Museveni ze yasiimuulako edda Buganda nga teriiko maapu 5 wano ngenda kuzibalaga era tunnyonnyolegane programu eno mulimu obujulizi obukwata ku maapu ez'ebika 5 na Museveni ne banne bakikola dda Buganda ne bagisiimuulako ku maapu already. Abafa singa baali badda baali kabyamaziga ttaka lya Buganda. Mwebale mwenna ab'embraces ezijanjaba ey'ekinnansi senga mukooki ye mukyala akulira abakyala abajjanjabi kati bino si bya bulogo kwetangira bw'oba olina omwana omulwadde w'ensimbu naye nga tagwangako omuliro mukubire ku 750 2 abasajja maanyi ga kisajja abo abakazi ekyo bakimala actually be basinga okufuna essanyu mu maanyi g'ekisajja kati bakikola 750 2 ojja kuba okimaze ngenda babuulira bingi wonna wooli mukubire direct oba ku WhatsApp kwali ne ku mitimbagano emirala ajja kusobola okubeerako kati saving a cent osobola omuweereza ka message ate eddagala likutuusako mu kitundu ky'ensi yonna wooli bakugu mbeesiga abantu muzze mu nkubira amasimu okuva lwe nazzeemu okubaweereza abasinga mu ŋŋamba nti ngenda kukoota mu Gaalumonde okwagala okutandikawo ekisiine oba okwagala okutandikawo ekiwenda ekyagala Buganda yeefuge ekyaddala nsaba okubajjukiza abampeereza obubaka nti eggwanga lyaffe Buganda ne bwe munaamu ne munankube ne mugamba nti mayindi eri naro simanya biki njagala okubajjukiza nti atakwagala naawe tomwagala bubonero bungi obulabise mu gavumenti ezitandikira n'ez'abazungu nti Buganda tebajyagalangako tebaagala bantu bali wamu ng'abazungu batandika na kusaanyaawo obuwangwa waffe ne batusikiza obwabwe baagala twagala ebyabwe ebyaffe tubisuule kakati mu mbeera ey'omulembe omutebi tetujja bikkiriza ebyo tunyolere wamu n'okuwulira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka bwagukuba ate ffe abakopi bannannyini bwa Kabaka ekyamazima ffe tuteeka mu nkola kati gwe yeetuddeko ng'oli awo olamentinga okulamentinga kwe kwogera kuno na kuli nga tolina bikolwa njagala neegatteko tumekinge sure nti mu myaka 10 Buganda nsi kulwayo si ffe tusoose Sudaani bwe yanyigirizibwa ey'abaddugavu abawansi yeekutula ku yawaggulu M23 Congo erumiriza nti ebimu ku bigirwanya kwe kubanga bo baaya ate nga Congo ebasosola lwaki abamu mulowooza nti Buganda yo mu kusosolwa n'okunyigirizibwa kutuuka kugisiimula ku maapu 5 zembaleetedde lwaki yo tesobola kukikola yes we can emyaka 10 njagala gigenda okuggwako nga Buganda yeekutudde ku Uganda tuve mu republic tuddeyo tufuuke Buganda eggwanga nga bwe kyali
yensi yonna baali bagiyita Buganda, omuzungu kye yayita Uganda, kati nga saawa eno bagezaako kisiimuulawo. Oli ayinza okuŋŋamba nti owaayi ebikolwa ebyo bya bukyayi. Obukyayi nedda sirinaamu yadde obukyayi. Bw'ate bw'ogenda mu Amerika oba Amerika efuuse yiyo, oba bw'olinnya n'ogenda e Bungereza efuuse yiyo, okubaawo kw'amawanga Bungereza gye yatufuga yakiraba. Ng'omukaga erina okuguvaamu, guno gwe tulimu ng'Obuganda bwe batuteeka mu mawanga amalala. Busoga ne Buganda tubonyeebonye nnyo, ffe tusobola okukirowoozaako nti Buganda bw'emala okuba nga yeekutula ku Uganda, tusobola okukkaanya ne twegatta ne Busoga naye okuba isobola okutwala kyekimu ne tukola eggwanga, ebisigadde bisigala kyekimu. Sigamba nti bw'oba olinayo ettaka olyeddiza, tulyeddiza. Tunoonya bunoonya ngeri walifuna otya, bw'oba wali kumpanya ekyaddala lituddira. Bw'oba olina bye watubbako ebyaddala siibula, kubanga mu myaka 10 nze nteekateeka ate era nga nsaba Buganda ebeere ya njawulo ku Uganda. N'ekyamazima tetulina ndagaano yonna etukuumira mu ggwanga Uganda. Njagala omuntu omu aveeyo ampa ekiwandiiko Buganda kwe yasayininga okugifuula Uganda. Abazungu baatutimba bbula era nga 8 baali balowooza Abaganda era tucelebrating ameefuga ga Buganda. Twalina kuddawo tufuuke eggwanga, ffe tubeere na administration eyaffe obuteegattika mu balala, ate si kya bulabe. Era sibakubiriza kukwata mundu oba mafumu na ngabo bye twalwanyisa edda. Nedda tusobola okukikola kuba tewali akitusibako. Atatwagala tetumwagala, alowooza nti netukisobola genda. Ate alowooza waliwo n'ekirala kyenjagala okutandikirako nga sinabawa maapu zino. Waliwo eyangambye nti kanka kweyagala Buganda efuuke eggwanga bwe kisangibwa nga oli Munyarwanda gw'onakkiriza okudda e Rwanda. Nkusinzira wano kutegeezaako nti nze kanka kaneddira kinyomo akabbira omutima. Bangi nnyo ne Museveni namulaba nga bamuyingiza mu kika ky'ente, naye ekituufu wante alonda nnunde tazeddira ne zina omukira azirya, ezitalina mukira azirya Abaganda ze beddira. Kaakati bwe kirisangibwa nga nkuddamu ekibuuzo kyo kye wabuuzizza nga nze kanka Kapita Emmanuel ne muganda wange Nakayiki Fiona ne Nakigoye Doola saako ne batabani bange kanka Kapita Charles Adam Kalinzi oba Alexander Humphrey Sansa Kigoye, singa tulisangibwa nga tulina omusaayi gwe Rwanda, e Rwanda tewawunya gye tujja okgenda. So temuntiisatiisa na bigambo ebyo, yena alina DNA ekebera amawanga. Bw'oli nsanga nga nina eggwanga lyengwamu nja kuba musanyufu kuba nayo tewawunya. Lwaki mba neesiba ku gye ssiri? Na bino mbyogera kubanga eggwanga lyange ndyagala nnyo. Kati kangende butereevu, naye nkujjukiza ti embeera yatabuse. Mukole okwetangira mwetangire, abafuna emirimu mugifune, mukube ku simu ya Ssenga Mukooki 75026000, nange mumpe ebirango nzirukanye omukutu guno, kubanga guno gwe mulimo gwange ogw'amawulire, ate ngukola mu bwesimbu, amawulire gange sigaggula. Ekituufu wano siyisaawo bigule. Kaakati maapu 5 ze njagala okubalaga ze ziriwa. Museveni yasiimula dda Buganda mu maapu y'ebyenfuna. Buganda ku maapu y'ebyenfuna bya Uganda teriiko. Ngenda kusomesa ebigambo bino nga neesigama ku bitundu 5 ebibeezaawo eggwanga erikulaakulanye. Ekyokubiri, ekisooka nga kye bayita primary sector, omuli obulimi, obulunzi, obuvubi, saako n'okusima ebyobugagga eby'omu ttaka. Okwo kwe kufuna raw materials. Ngenda kubalaga maapu ey'okubiri Museveni gye yaggyako Buganda nga yagisiimulako dda, gye bayita secondary sector. Muno mwe muli obuweesa, manufacturing, mwe muli ebintu ng'amasannyalaze, omukka ogufumbisibwa, kiyite gas, kiyite mulimu n'ebyobuzimbi, construction, n'ebintu ebirala ebiri mu manufacturing mubimanyi. Njagala awo wennyini we tugenda okusimba essira, maapu ezo tulabe oba Buganda ekyaliko nga bwe mukyayogera eno eya Ubosi.
tertiary oba services abantu abasoma obuweereza obuviira ddala mu mutwe mutwalira bano bantembeeya retail ebyensimbi financial communication ebyempuliziganya hospitality and leisure ebyamasanyu saako real estate ne information mutwalira zi TV n'ebirala. Eyo map eyo singo kuba Buganda map ya tertiary services Museveni tagitusuyimulangako mulyoke mutukakkanya oba mutuwooye olw'okuba kati saawa eno tubuusa Abaganda ku kyekituufu kirina okukolebwa. Ekyokuna osobola kiyita quaternary mwemuli education mwemuli public sector mwemuli okunoonyereza research saako n'ebyenkulaakulana development sector eyo Buganda ekyaliyo. Nja kusembyayo gold collar jobs quinary gold collar jobs nga mwemuli ba senior executives ba CEO ab'amakampuni n'ebitongole abakungu aba government officials abantu abali mu mateeka legal consultants research ne banna science saako banka n'abazikulira. Maapu ezo 5 ze tugenda okwogera wano mbakakase nti tekiri bubeezi mu kuwandiika buwandiisi oba kukuba emisitale egiraga Buganda n'okusiimulawo ekigambo Buganda nti ky'Abaganda kye tukayanira. Eyo maapu oba weeri oba teriiwo ebyafaayo bitulaga kubanga Mukama Katonda bwe yatonda Obuganda buno nga ye nnimiro y'Edeni ffe gye yatuwafa Abaganda talina gwe yawa kyapa kati neebuuza abalowooza nti mugi owuninga endowooza yammwe yenkanawa. Njagala okujjukiza Abaganda mwenna nti nno ebintu ebyayimirizangawo Buganda byasinziranga ku bintu Katonda bye yatuwa obuwi ng'abituweesa n'emikono ebiri. Ensi yaffe ekulukuta amata ekulukuta omubisi gw'enjuki nga nagwo mweguli era nga byaddala abasinga bannakigwanyizi bandyamu byange ngenda bandyamu abo bye basinga okwegomba n'okujja okwesenza eno missoni yaabwe kutuwamba bwe batwale ewaabwe n'okutukkakkanya. Mu byobulimi buli muntu ategeera saawa eno njagala oggule omutwe gwo otegeere lwaki kanka kaŋŋamba nti mpagira era ndi mweteefuteefu okuba wamu saako n'okukulembera okutula Buganda ku Uganda. Kantandike n'ebyobulimi. Nja kwogera nnyo abansingako mu myaka mujja kwongerayo emboozi eno ku mulembe gwa Museveni gwendabye. Mbajjukiza nava Masaka ewaffe eyo bayitayo Lwannunda tusalagana n'ekyalo Mizinga ebyalo ebiri waliwo Kyanjovu Kyera Kitoma Kyasuma Kidda eyo yonna bye byalo ebiri ku kyalo ewaffe. Bukeeri kubanga kitange yanzaalira Bukeeri bw'oyita mu kibira ky'ewa Bitembe waggulu awo waliwo eddwaliro nalyo Museveni si yali yalizimba. Kakati twasinziiranga mu bulimi. E Masaka nzijjukira abantu balina ebitooke era ng'ebyenfuna byasinganga mu kusuubuligana okw'ebyenfuna ebiri mu byobulimi gamba amatooke ebinyeebwa empande twalinawo ensugga nakati n'ebirala mention them amakobe ekkobe obuyuni buno obwabwayi amayuni gabwayise n'obukopa bintu byali bikulu nnyo ngera Uganda ebalibwanga food basket specifically Buganda ye yali esinga okubaamu emmere. Kaakati ebirala nga taaba n'ebirala n'amajaani byajjanga biri commercial era ffe mu Buganda wano Museveni wankubadde bw'ayogera awanika n'ennyindo n'atuvuma some small commercialization ye yali entandikwa y'obusuubuzi mu byobulimi. Kakati kambajjukize ku mulembe gwa Museveni ebigambo bino byenjogera byebyo bye nalaba mu ngereka ebyammwe. Museveni kye yasooka okumanya nti ekonomi y'aba neyimiridde ku bulimi n'abusiimula ku maapu ya Uganda Buganda n'agisiimula ku maapu y'obulimi. Yasooka kutulimbalimba n'atuggisaawo ebitooke ebyaffe ebyali bigumira embeera y'obudde Nakitembe Kibuzi Nakabululu ebitooke bingi mention them. Ewaffe Masaka eyo ne introducing oba ne banjulayo ekitooke kyayitibwa Mpologoma. Kati abantu ne batema ensuku zaabwe.
ekibi ekyali ku Mpologoma newankubadde yakuwanga enkota ennene Mpologoma yabalanga amatooke 2 oba 3 ekikolo ne kifa kati gwe yatema ekitooke kye twatalizanga nga tutemako na biteme bireme kweyongerayo ebitooke twattanga na bitte bisobole okulekawo ebitono bibale ono Mpologoma yaggwangawo omulundi gumu kati missoni ya Museveni kuva dda yakitegeera nti nno mu by'obulimu mwe tujja okufuna ebyenfuna yajja n'obukyayi era byo yabisaanyaawo nzijukira bulungi era akaayeeyo mu kkooki nga entalo zino eziteekebwawo era almost Museveni nga yaziyiwamu amafuta saako n'Abaganda abali Emmengo abasirusiru abakkuta emmere mulimu Abaganda Kabaka bye yawa emirimu nga bo bakola kusaanyaawo bali ku missoni ya Museveni ate basindike ekkooki eyo waabeeranga y'amatooke naye kanjogere ku byemmanyi ekkooki eyo nga Museveni bw'akola akozesa Abaganda okulwanyisa ebintu bw'ajja mu Buganda akozesa Muganda bw'agenda e Busoga akozesa Busoga bwe kigaana afuna omunyankolo oba omunyarwanda gw'atuuma erinnya Egganda n'amukozesa naye amakinga sure era bw'atyo bw'akikoze ne banne bakimanyi ne bwe baba bazaala ojja kusanga Museveni mu buli tribe ne banne balinayo abaana ate balina amannya ga tribe ezo bebo be bakozesa waliyo omusajja ng'ayitibwa Semakula Settuba simanyi oba mumujjukira oba eddala yali bali bamuyita Vincent Semakula Settuba Vincent Semakula Settuba yagenda era akaayeeyo alina ekiwenda njagala okubabuulira emboozi eno abantu balina ensuku zaabwe nga nnungi President Museveni najja ne police era akaayi bwe balemera ku nsuku mmanyi kye yakola yatuma Vincent Semakula Settuba n'agamba abantu ti ebbeeyi esente ze mugenda okufuna mu bisanja kwegamba bino ebisanja mubimanyi ebisanja ebibeera ku bitooke nti leka ebisanja bikule ku kitooke gavumenti egenda kubigula abanaasirwaza abantu beerakaayi ne baleka essanja ku bitooke kumbe missoni ye ne Museveni eyamutuma yali yakutta nsuku abantu ne batereka essanja ne batandika okwewaana ze mumanyi yiika zennina kati nyina yiika 3 ez'essanja Vincent Semakula Settuba njagala bw'aba mulamu simanyi oba gyali oba taliyo onnyonnyola abantu essanja baali balitundawa akaseera kagenda okuyitanga ebitooke by'abantu era kaayi bikunduse mu kkooki eyo ne bifa bukodyo bwa Museveni kutta economy kakati ewaffe eyo yakozesa Omuganda ayitibwa Vincent bamulanga Kisempijja ewaffe abantu mujjukira campaign kamba jjukize Museveni ono mu kitegeere omanyi bwe tuzze tukula tuzze tufuna obwongo obutuyamba okutegeera ebintu nga tetubirabira maaso nga twabirabanga luli ewaffe eyo naddala e Masaka bwe ngamba Masaka kye mmanyi mulifaalinge ku bitundu gye mwava Museveni okutta ebitooke nga amatooke yali economy mu kifo ky'ogga improving ya gavuma buvumi nagabye mukola tembitegeera eno ye gavumenti yaleeta eddagala lye bafuuyira ku bitooke ebitooke byonna ne bikunduka kati ebitooke mu kukunduka ye yakunga banyankole banne mu Western Uganda n'Abawestaana abatatwagalirako ddala ensuku nga ziva e Buganda yazisimba kati oluvannyuma lw'emyaka ndooza mu kiraba omanyi bo bali strategic bakizuula Abaganda bangu bakubuzaabuza naye ke kaseera twabuuse oluvannyuma lw'ekyo eno nga mufuuyira eddagala ensuku embalala babanga basimba bitooke era baatulaga kakati tuba tetuli awo Museveni najja ne police e Masaka n'agamba nti ku luno bannange mugenda gaggawala mufe ssente muteme ebitooke musimbe mulinga yayitira mu kampuni eyitibwa Dynafarm nga balita Dynafarm e Masaka ne kooki eyo njogera ku gyensinga kumanya Dynafarm nno muginoonyereze yaani munoonyereze yaani ng'abantu batema ensuku zaabwe nga basimba mulinga bw'amala okujja zijukira ebiseera ebyo mulakaayi eyo oba waliyo omukyala nga bamuyita Mutagamba waliwo omukyala bamuyita Mutagamba bwe yali beetooloola okuwa abantu amagezi balime mulinga abantu batema ensuku zaabwe ne batandika okusimba mulinga okumanya Museveni muyaaye
ekituufu nga tatwagala era tatwagaliza. Abantu bwe basimba mulinga batemanga ensuku naye nga mulinga yeetaagisa okugula ensigo yali ya bbeeyi. Kumbe ani yali atunda ensigo ya mulinga ate agitwala waabwe mu Western Uganda Mbalala tebagitwalayo. Bagireeta mu Buganda nga ya bbeeyi. Kati Abaganda awo yentandikwa y'okutandika okutunda ettaka nga tebalina ssente zigula nsigo ya mulinga. Nga oguza omulaala ettaka eyali abeera eri ku lusalosalo n'omuguza eno ettaka n'akuwa ssente. Kuba ezaabwe zaabanga za kaashi batambulanga nazo baayambalanga empale 3 nga muyomunda mwateeka ssente ze. Nga bw'omugamba muguza ekibanja asasula kaashi. Abantu baatema ensuku zaabwe yiika ne yiika nga bakeera kwewaana nti owaayi nze njiye ebitooke yiika 3 naye kati noonya ssente zisimba mulinga. Kasita mulinga yakula, Museveni n'aweereza ababaka ne batandika okusomesa abantu nti mulinga talina katale wabula mu munywe awonya puresha zaakuba abantu. Yakibala nti kati ke batemye ebitooke bwe banangwamu puresha zigenda bakwata. Bw'oba olowooza nnimba abantu abawulira ku bintu bino muteekeeko comment. Mulinga yagwa akatale n'atandika kukubiriza abantu nti mumwenywere. Yamala okutta ekonome y'Abaganda n'abagamba mumwenywere n'abagamba awonya puresha. Mutagamba omukyalo oyo ndowooza nkujjukira tolowooza nti Omuganda yeerabira. Topiki yange egamba ke kaseera Buganda yeekutule ku Uganda. Tulikola eggwanga eryaffe tulyefuge oba ttono litya. Tetujja kwegoda batatwagala, tatwagala tetumwagala. Kino ekyokutusiimula ku bumaapu obukube ne penso n'omwana wa Nasale kaasobola okukuba si nsonga. Awo babatimba bbula lyejjooga erisembayo ng'omuntu bw'anaamala okulinnya mu bisooto n'ajja n'asiimuliza ku domaati n'asiimulizaako ebisooto mugambutusi. Buganda kakati kisiimuula. Kakati kambajjukize ebyobulimi byonna nga babitta oyinza okwebuuza ku bibala ebyo byonna ebyaleetebwa. Museveni ye lwaki embala baali tebasimba mulinga? Bo baali tebalaba katale. Baganda be baalugwamu. Tuba twakava mu mulinga abantu ne bagamba ebitika tubiteme. Engeri Buganda Katonda gye yatuwa ensi ekulukuta obugimu. Ebitooke byaddawo speed. Ebitooke bwe bimala okuddawo ne bagaa kati kano tekakoze. Abeera akayi twagadde tubatimba ebbula ntugenda bagulako essanja kiganye. Kati ebitooke babyokyezza omanyi baayokya ensuku ne baddamu ne basimba empya ne zimera. E Masaka ne bagaa bino bimulinga tubiteme ne baddamu nabo ne basimba ne bookya ettale amatooke ne gaddawo ate ne basimba agaabo. Abantu nga baatema mmwanyi mubateekewo mulinga. Museveni alaba ekyo tekimala yaleeta vanira. Mujjukira ekiro ya vanira yatuuka ku mitwalo 15 egy'emabega 15 egyali gikola amakulu sejja kaakati egitagula migaati 3 egitasobola gulira baana bo matawiiki. Ekiro ya mulinga abantu nga batema nsuku. Common sense alina okubuuza nti lwaki abakiga abawestana n'abalala ng'oggyeko bino ebya science simanya kiki ekibalawa. Ebitooke by'abalanga e Buganda eri nga bibalayo. Obumondo obubala eri eno nga bubalayo. Kaakati Museveni ng'aleeta mulinga. Mulinga okusobola okulanda yali yeetaaga ebiti ebiyitibwa ebiroowa. Ebiroowa ebyo nga mu kufuuwa ebitooke nga bifuuwa ebitooke byonna ne biggwawo nga tolina ky'osobola kusimba mu nkola ya mixed farming ne kikula nga waliwo ebiroowa ebirandirako mulinga. Abantu nga batema era obugagga nga babwesunga nga badda ku mmwanyi bakalakata nga bazijjawo. Ekonome y'Abaganda ng'egwa. Ezo zonna nkweza embalaga nti okusiimula Buganda ku mapu tekizze lwaleero, kizze ebbanga. Y'ensonga lwaki nze kintuuse era ndi mabega wabagamba nti Buganda yeekutuleko. Actually kyetaaga kulangirira kuba tewaliwo ndagaano yonna etusiba mu Uganda. Obufuzi bukyuke, abakulembera bano kabineeti zaabwe bazizze ewala. Ffe tulina administration, ebigambo nga twekobe, olukiiko, okuteesa, byonna semateeka bigambo bya Luganda. Kitegeeza twali tubimanyi, otherwise tetwali biyiza. Abalala babiyigidde ku ffe nabo ne batandika okubyeteerawo. We were civilized before even the whites. Economy mugiwulira. Kakati Museveni ekyo ya making sure nti akikola n'asiimuula Abaganda
maapu y'ebyenfuna. Kakati eyo yonna yonna oyinza okwebuuza nti Abaganda be baali basiimula baali tebalaba. Museveni we yajjira mu buyinza yali ayagalwa era engeri gyali muli musibira mu bbwa ate nga muliira mu ddiba ayambala eddiba lyeki najja mu ggana lyo n'azirya endigaazo. Eddiba oba lya mpisi oba lya kibe kinemye n'okumufurezinga. Economy maapu esooka gye njagala okulaga ya byanfuna. Kakati Omuganda yasigaza ennyanja, tulina n'ennyanja ezeereeta obwereezi mu Kkooki ewali ennyanja eyajja nga balaba gye bayita Kijja ne Balola. Omuganda alina waasobola okuvuba n'amatale waasobola okuyiga hunting era ne wano fishing nakyo kyaliyikiddwa hunting naye kyo kyafuna erinnya eddala okuvuba oba okuyiga. Ebyo byonna byonna byasaanyizibwawo. Olaba Omuganda asobola okugenda mu Lwera n'afuna empuuta engege lubaati n'agitunda $5,000. Museveni bwe yalabanga ekyo tekijja kukola ennyanja yagiwamba oba ye n'aba topiki ndala. Kakati economy n'agitta n'atusiimula ku maapu y'obuvubi. Saawa eno abantu abavuba ku nnyanja nga tegwamu byennyanja emyaka n'emyaka kati saawa eno okubwa essasi bwe bakwata n'ennuuni. Ani asuubula ennuuni? Waliwo n'akasajja akayindi ke nalaba akagamba nti tteeka lifulume bawere okulya empuuta mu Uganda kubanga bwo obusobola ogitunda e China ne bufuna ssente. Ebyo nabiraba. Obuvubi bwe bwali busigaddewo Museveni ennyanja n'agiwamba. Njagala okutwalako nga nkyali ku maapu ya gye baatusiimulako eyasooka mu primary sector. Ate okusima ebyobugagga eby'omu ttaka. Njagala mumbuulireyo ekirombe kimu sijja bigendamu eri ba topiki ndala. Ekirimu ebyobugagga eby'omu ttaka nga si kya Jeno. Nga si Jeno Munyankole yennyini kyo mu Buganda. Abaganda baasigaza eki nga bamaze okubabbako ebyobugagga byonna eby'omu ttaka nga babitutte ne batusiimula ku maapu y'okusima ebyobugagga mu ttaka. Twasigaza kusima musenyu mu Lwera. Ng'ekyobugagga kye tusobola okusima gwe musenyu oguzimbisibwa omulala ogugibwamu matiriya akola endabirwamu n'ebintu ebirala. Okumanya baatumanyiira era ng'eyo maapu baatusiimuulira ddala. N'omusenyu gwe twali tusigaza mu Lwera ne bagutunda ne baguguza Abachina. Abali mu Lwera musobola okunjulira oba Omuganda akyasobola okusima omusenyu mu Lwera nga ekirombe contract si ya mu China. Naye Abachina abo basibe babeera basibe babajja eri nga basibe engeri dictator we China yayagala ennyo ebintu ebyo. Kati ababajjayo Baganda baawana ebaswapu ddiiru si ba investor baddala. Kati mu bulimi ne babusuula. Wano Museveni mu gavumenti yeno ye yaleeta eddagala ly'ofuuyira ku bitooke ne bifa. Eddagala erigambibwa nti lyalina okutangira biki. Emyaka n'emyaka Abaganda baayina engeri gye basobola okubeeramu. Kyogamba edda eddagala teryaliwo. Oba ekonomi zino ze bateeda Abaganda tebasobola kuddukanya ekonomi. Nze nzijukira mu kusoma mu byafaayo twatandikira ku Kaori shares so si Ugandan shillings. Kitegeeza obusuubuzi n'Abawarabu abaasooka mu Uganda baali basobola okutukolera obusuubuzi. Twalizze tubukulaakulanya singa twalina obukulembeze obwaffe obwagaliza bakabaka abaleeta wano civilization n'okusoma kuno nga ffe twatuleeta. Kati ani asobola okutuyigiriza okuba abagunjufu? Nga n'obugunjufu Kabaka Muteesa asooka ye yasooka okubuleeta wano. Mwanga n'abalala mulaba civilization bwe zeetambula n'amadiini. Kakati ani gwe mulimbalimba? Nze ng'omu akakatimba sikaliimu ndaba nga wano mutuvuza Livansi. Kambajjukize ani wano aleeta eddagala ly'ente. E Masaka eyo waliyo ekitongole nga ky'Abakatuliki bakiyita Mado. Ekyatuwanga ente nusu Bulaaya nga kiraga nti ente zino zifirigian zo ekuwa amata mangi okusinga eziriroko. Bwe nkuze ngenze neebuuza ti lwaki omuntu yayagala Omuganda alekeraawo okulunda eggana ly'ente afunemu ente emu. Mazima eggana ly'ente Abaganda babeeranga n'eggana nga mulimu ente 3 nte 5 ku lw'okuba nti baagattanga bo obulimi n'obulunzi ng'Abanyankulu be balina ente nnyingi naye twalina eggana. Neebuuza mu mutwe gwange by common sense omuntu akuggyako atya ente 10 n'akuwaamu ente emu mbu ye nusu Bulaaya.
bamulanga Kisempijja nebyo yabikola. Abaganda baali balima enjaga edda. Enjaga bagiwa enkoko, eŋŋanda, neewona kipumpulu. Ku mulembe gwa Museveni ne bino bye balaga mbu tekinologiya. Baatuggyako enkoko eŋŋanda ne batuwa broiler. Kakati saawa eno bw'ogenda mu katale ogula enkoko eŋŋanda egula $5,000 oba 7. Broiler egula 4,000 ku kiyumba. Mbuuza, eyo nkulaakulana. Enkoko eŋŋanda $5,000 ne broiler $10,000. Mulabanga mu kibala ekyo mazima ddala. Okumanya abajoozi, gye wano baakomezaawo enkoko ezifaanana eŋŋanda mu style, mu zino baziyita broiler. Enkoko nnyindi era be bazaaluza. Ne bakomyawo enkoko yennyini eŋŋanda nga bagitadde mu laabu mbu kati eno bagiyita broiler. Obujoozi n'obutali butegeevu n'entegeera yange ey'eddaala eryo musobola ogipimaapima ne mulowooza nti nnimba. Nja kubatwala ku kitundu ekyokubiri. Museveni yasiimula Buganda mu section eyitibwa eya manufacturing. Omuganda wano yalina sasa ng'alina ebbajjiro ng'alina emiti kwakolera engoye. Ddala n'ekonomi abazungu bwe bajja wano okuleeta ebintu nga cotton, okuleeta ebintu nga tobacco n'ebirala. E Buganda wano twabikolanga. Kaakati nsaba okujjukiza Abaganda mumbuulire abayina amafactory agakola buli kimu kati mulina ki? Bwe kuba nga si kutusiimuula ku maapu mudde mu ebyo nze mbirabanga diversion ekyaddala tebiriiyo era bya kisiru. Mumpulirize, Abaganda mwalina amafactory agakola buli kimu okuva kwa iron smelting mu byafaayo, abantu ababeeranga mu kusaanuusa ebyuma, abakolanga amafumu ssaako n'ebyokwewunda by'Abakabaka. Golodi baali bamumanyi, Silver baali bamumanyi, ebyobugagga eby'omu ttaka ngera balina kye babikozesa. Omukulembeze omulungi ku mulembe gwa Museveni yalize kutumbula ebyo. Teyaliddidde kuleeta bagwira singa yali alina kyatwagaliza kubaguza bya bugagga. Nze ndowooza ti ne mu mawanga amalala gamba ag'ebuwalabu eruddawa munnansi ne bwe baleeta omuzungu akola ekintu munnansi yatwala Lion's share. Abaganda mumbulire muli bameka abasigaza amafactory ebintu ng'amasannyalaze. Buganda yalina ebbibiro eriyitibwa eyo Owen Falls Dam. Queen yalitonera Kabaka era awo weeriri ebbibiro ly'ejjinja Owen Falls Dam. Erinnya ly'embuzi ery'Oluganda etuyita kangendera Owen Falls Dam. Queen ye kennyini yajja n'omulangiro ba Filipo be bazimbira essaawa ya Queen nga bazze olw'okutwebaza nti mwebale kutwaniriza wammwe naye waffe tulinayo amasannyalaze kati tubakolere. Baalitonera Kabaka. Kati saawa eno mumbuulire ebitongole ebiddukanya amasannyalaze agaffe gennyini Queen ge yasooka n'atuwa mu gy'ataano mulimu Omuganda. Waliwo kampuni nga Muganda yagiddukanya ebintu ebiri mu secondary nga mu manufacturing, gaasi onaafumba. Baganda bameka abali mu kusupplyinga gaasi mu nsi yaabwe. Abasomaali awo baakwatawo kubanga tulina omunene nga kitaawe mu Somaali. Ebyo yabiwa Baganda be. Naye Abasomaali Museveni si yabaleeta wano. Kabaka yabaaniriza era n'abakkiriza babeewo olw'ebyafaayo ebiri wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'Abasomaali era baba bali bamanyiddwa. Wabula mu kubwaniriza bw'oyaniriza abangi oyanirizaamu n'ensanafu. Kati mwavaamu ensanafu engezigezi bw'olonda ku gaasi. Amakampuni agakyasinza supplyinga gaasi munoonye gaabaani. Mu secondary industry sector kwe twasiimulweddwa ku maapu mulimu kye bayita construction. Ewaffe e Masaka waabeerangayo abasajja abazimbi era wabangawo obwalo bwewagendanga n'ogamba ono muzimbi gundi. Waliwo eyo enzimba yaffe gye muyita ey'amaala ey'okuwanika akasolya ne katikka mu bbanga. Twali tumanya architectural designs twali tuzimanyi. Mu butuufu bw'otunuulira enzinga y'emigo n'eŋŋomba yaagyo egyali mu masiro e Kasubi n'okubaawo kw'amasiro ago emyaka mingi mpaka gavumenti ya Museveni lwe yagookya. Mulowooza Omuganda yali talina busobozi buzimba mayumba gategeerekeka mu ssubi. Olaba twazimbanga embiri mu mmuli era nga nkikakasa n'okuba kw'amataffaali tekujjidde ku mulembe gwa Museveni. Kitegeeza ebizimbe n'enzimbe ennungi twali tuzisobola. Kati mu construction
saawa eno wenjogerera ebyafaayo mu bimanyi akyasinze okuba ne contract ezizimba ye Muhoozi ne bajjeno banne mu kitongole kya Neeke ekyamagye ekizimbi be bazimba e Makerere be bayingira Kampala batuwonye ebinnya amalwaliro specialized hospital Bombo buli kintu ekiri e Uganda maapu ono Museveni yajja basanya mbate mukimanyi omulembe gwe guba gugenda okukoma mu bukulembeze bw'abagwira mu ggwanga lyaffe mbabuulira era nga ndi mwekakafu mu myaka 10 tusobola okubanga tuli ggwanga erisobola okwekulaakulanya ng'abasigadde tukolagana nabo mu bulungi mu ndagaano naye nga ffe twesalirawo kya bulijjo tosobola kukulaakulanya ggwanga tosolooza misolo ebintu bye bakyasinza okutujjako kwe kubanga saawa eno emmundu yeetufuga tetulina busobozi bwa byanfuna naye nga ebigambo nga endobolo omutango omusolo omusingo byonna byali bigambo okwewola okubanja ebitegeeza nti omuganda yali amanyi ekonomi okugiddukanya ng'asobola okwewola n'okweyazika actually ne mu nfuga eyasooka ey'ebyenfuna kwali kuwanyisiganya kiyite butter trade NRM yatuyigiriza butter trade lwaki temutuvaako mu manufacturing eyo yonna mu construction mumbuulire omuganda saawa eno akyayina contract era kyesobola okuzimba twalina omusajja wano mulowooze na Lukolongo yafa gavumenti agibanja you can mention them ewaffe eyo twalina omugenzi ku kyalo erwa Nunda gwe bayitanga Joy Muganzi omusajja oyo yalina Joy Construction Company mention them mumbuulire tetweyawula ku Uganda mazima ddala twabaaki naye mutujooze njagala mbatwale mu sekita endala eya services obuweereza nga bwa mutwe oba kiyite tertiary oba service sector maduuka ameka amanene g'omanyi kisemaduuka agali mu Kampala nga mu butuufu baganda be bannyinigo maduuka ameka ageetolodde Obuganda nga bagalina si bagwira si mu busosoze temuŋŋamba nti kanka kamusosoze nedda manyi bwe tutuuka ku facts nga muleeta gimmicks nga satandika okwogera facts nga muleeta obukodyo mu financial sector mission ya NRM yasooka twali kwavuwaza abaganda ebya Kigundu ne Greenland Bank sijja kubibatottolera mu bimanyi bulungi nga bwe nabagambye mu programu eri kyabuwaze Museveni yakyasinza okukyawa mu nsi biri ebintu bisatu nze byemmanyiko abamumanyi obulungi munyongerereko ebirala tayagalangako baganda ekimu ku byayagala tabagalangako ne tewali na kintu kikwatagana ku muganda kyayagala ekyokubiri tayagala asonga mu ntebe ekyokusatu kati entebe yetu gimulekere agenda afuga abalala abazungu be baatugattako abaganda twalina administration asobola okusigala nga afuga n'abafiirako ewalala mu myaka 10 Buganda abagyewerera n'abagala okugifuga babeere nga bakitegedde nti kati ggwanga kisoboka era kisobokera ddala ekyokusatu Museveni kyatayagala ekyokubiri nkugambe tayagala amusongera ku ntebe ekyokusatu tayagala basiraamu kanzireyo ku Greenland Bank yali ya musiraamu ng'ate muganda teefe lugwayo lutya teefe ekola etya teefe banka bw'amala okutta banka z'abaganda zonna n'ebintu byazo byonna yabitunda ebibiina by'obwegassi saawa eno byetwakolanga banka bikomezeddwawo olw'okuswala ate ababifuga era si baganda nga Masaka Cooperative Union ne union endala omwo be babidde ssente kubanga buli kintu bo kye bakola bazaawo ekintu okubatimba bbula okubabikkako akantu ku maaso kye bayita okutimba bbula oba okuteekako gaalubindi osobole obutalaba bulungi ng'olaba kizikiza baba bakweseemu ebintu emabega bwakuwa guno agisaako guno cooperative yazizaawo ng'amaze okumakinga sure nti abaganda tebakyalina kye batunda mu cooperative ng'atumenyeemenye ne tweyawulayawula ng'akimanyi bulungi abaganda n'obwegassi tebusoboka we cannot cooperate n'azizaawo nga mission eri agigize naye namwo bampuuga mwe babbira ssente omwo mu zi cooperatives kaakati genda weebuuze nti mu bintu tertiary services mu financial mission ya Museveni ebadde ya buwaze teri muganda wano kola banka
Mu tertiary services mulimu information. Njagala mubeere bajulizi gyendi. Ne Radio Buganda gyerina CBS ya Kabaka. Bani abasingamu emigabo era bani bannyiniyo. Naye ekyo si kikulu ku bani bannyiniyo. Mukimanyi nti baali bagijjako license bagikomyawo last year mu 2024. Ezisigadde frequencies mu maradio omuganda we yateekawo ebizindalo by'omukyala akole radio. NRM yabijjawo kuba omuganda talina kufulumya information gye batakutteemu. Era okukwata n'ekizindaalo oba okagudde UCC yayise etteeka nti ebizindaalo tebikkirizibwa. Ne beekwasa noise n'ebirala. Kankutwale mu kirala. Ng'oggyeko CBS. Radio ya Bwakabaka bwa Buganda. Njagala ombuulire myaka emeka gyemaze nga ne license baagala gitwala. Nga radio frequency abanyankole zonna bazigula tokyasobola kufunayo 88 watt 80 watt bonna bazigula to close the door of communication. Eyo mweyo sector muleme kubaamu muganda ayinamu influence. Saba mumbuulire TV ya Uganda ani aziddukanya. Eyo muganda yiga kwennakolanga buli mwezi bagiggalanga mbwakola bya kisiru. Eyo muganda kasassa saawa eno KBS kaka sentalo zerina tesobola kuwangaalawo. Naye ezabali bakiriisa ezabali ba Agakani ez'abantu abasigadde zo zithrivinga actually zikola bulungi. So mu field ya information ng'oggyeko kati technology gyatuwadde abaganda bemwasuka nnyo ku Facebook complaininga n'agiggala. Waliwo kakati noono omugisu wani mubajje eyazze n'agamba mu ne TikTok bagijjewo abasajja abakadde nga temunaba kufulumya eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba weetegereze. Naye kirabika agammwe gaayeruka ewaalina okuddugala n'owulira omusajja byayogera ebyo. TikTok ejjibwewo olw'okuba boogedde ku buyaaye n'obukenuzi n'obubbi bw'emaali y'abasiraamu. Mu information tewaliwo muganda we bakwetaaga. Awo maapu mu kusalawo kiki kati n'ebisomesebwa syllabus muganda si yazitegeka eyatandika ne civilization. Essomero eryasooka wano mu Uganda lyali lyaki lyali luddawa era baani abaali baliddukanya litudde ku ttaka lyani. Kambabuulire omuganda takyalina waasobola kuwogerera. Awo Buganda yasiimulwa ku maapu eyokusatu. Yeyo maapu eyokusatu. Tewakyaliwo osobola kuwogerera. Tokyasobola kukwata ku ssente. Tokyasobola kusuubula. Monopolies atawo bwe tulikwatawo mujja kwewuunya. Nti baganda ba Museveni actually kyava ne mu ggwanga mwe yava. Kituuse. Eggwanga actually n'abanyankole yeekwasa beekwase. Kano kakundi. Tulina okwetaggulula kakundi abaganda. Tukole eggwanga eryaffe. Kyekituufu kya mazima ate si kirumamu. Kati kambabuulire ezo zonna sectors twala hospitality and leisure beach eziri wano hospitality omuva ebyobulambuzi mumbuulire amazike agazaalibwa wano mu Uganda ani alina pamiti zaago bwe muba mugamba nti Buganda tetwekutulako twekutula n'amazike gaffe tugasigaza mumbuulire mu beach eziri wano n'ennyanja Nalubaale n'ebikolebwako baani abalinako ebizimbe era baani abazifunamu. Kabaka yazifunamu twekobe yezifunamu ab'enkuluze muveeyo ne budget mutugambe mu bintu Buganda byerina ebireeta leisure biiki n'ebirala nti enkuluze efuna percentage bweti ku bintu ebi ng'ewali ensi ezifa ku bannansi baazo bwe zikola nti ne bw'oba investor n'ozimba 5-star hotel ku profits ezivaamu waliwo percentage eweebwa bannansi. Awo wajjuddewo Sudiru ne Sudiru muddugavu nga munyankole wa nnyindo mpanvu yennyini byo. Mu leisure and hospitality mumbuulire olaba ne Buganda kano ka musinguuzi simanya Abitex nakalabye nga kavuma mirundi nodda ku mugenzi n'omujolonga mpulira mbu enkuuka baali bagiwa musinguuzi. Can you imagine obwebafu obuli mu bakozi abakolera Kabaka Emmenga awo wonna mu eyo sector saawe no mumbuulire mu music industry abaganda versus abanyarwanda abanyankolo oba abamawanga amalala ababirimu mumbuulire ani abirimu. Leisure, hospitality, information, twasembyeyo na real estate
kampuni ezigula amataka mu Buganda mumbuulire zaani mazima ddala mumbuulire zaani ani akyasinza okubeera ne kampuni ezigula ettaka mu Buganda tertiary services eyo batusiimulamu njagala ntandika okufunza emboozi eno kubejja kuwanvuwa bwe kinaaba kisoboka byenkonyeeko akatono tunaabiddamu kwetinare nga education public sector ne research eggwanga okusobola okukulaakulanya likola okunoonyereza ku bintu bye liba linaatera okukola mwe muli research mumbuulire abaganda abaaka appointingibwa okukola okunoonyereza mu ekonome kati agenze mu nsi bweti akola okunoonyereza oba bamuwadde ekintu bwe kiti akikolemu okunoonyereza baani abali mu NADS mu kunoonyereza mu byobulamu baani abali mu fisheries baani abali mu quality control ey'emmwanyi okumanya abaganda baatujooga tetukyasobola kusimba nasale bedi za mmwanyi kuzitunda kawanda kechubiki emmwanyi ezo mugendeyo mu mbuulire baani abakulira ebitongole bikola research mu Uganda n'okulisaachinga obulisaachinzi ku ki ekireeta eminyira mu nnyindo nakyalina kuba mu ssenero science and technology ani amukulira mu ssenero kakati bwe mbagamba nti tujoogeddwa muve mu kwagala obwa MP tukutule twefuge eggwanga mulowooza mba mukyamu ekyaddala ddala tusobola okusasula emitango kuba naffe abazungu bwe bajja balina bye baatukolera ne babitusasuza nga nakati tusobola okugira nga tukyefuga nga bwe tulaba bwe tubajjamu baba nga baatuwola mabanja abalina bye balinamu naye ate tetubagamba nti mugende kyetwagala kwe kukyusa administration tubeere nga ffe twetegeerera ayinayo ekizimbe kye kisigalayo nga bw'onaagula woteeri e Kenya osobola ogenda e Kenya n'ofuna empapula n'okola business naye nga si gwasalawo gikoledde ku mateeka ki ekyo kyennyini kye ŋŋamba mu education ng'ogyeko abagikulira amasomero agali mu Buganda agakyasinze essaawa eno nga gautuperforminga seed schools oba dominant schools oba amasomero agaasookawo mu mbuulire g'abaani oyo nammwe research mumwekolere kati nsembyayo maapu endala gye baatusiimulako gye bayita gold collar jobs ku maapu y'emirimu gy'abaakabi be tulaba nga bebe ekitalo mu Uganda tekukyaliko Muganda n'omu omwo tutwaliramu ba senior executives ba CEO b'amakampuni mukole lisiti ya banka mu Uganda mumbuulire baani abakulira zi banka mukole lisiti y'ebitongole byonna ekyo munsi nga mukikola mumbuulire baani abakulira ebitongole specifically mu targeting ebiri mu Buganda government n'emirimu gyayo mumbuulire mu government baani abakulira ki egyo gye bayita gold collar jobs kati mu gold collar jobs fa batandikawo obuyivu bano abawandula buli we basanze abanyiza mu ngalo abakayiga nti omuntu akwata akatambaala be bakwata peni kati okusayininga ku buli kimu omuganda aliwa mpulire obusungu nga ndabye ekirerya omuyonga ekizeezengere ekivudde e Buganda nga kigamba mbu ffe betwogera twenoonyeza byaffe abantu bwe batyo nsobole ekigambo kya Luganda mu kyennyonnyole sijja kukyennyonnyola bwe kikakkanyamuko bende ate bende mu b'amawanga amalala Obuganda bukuŋŋaanya naye ate bulina bye buleeta bazimaddala ne batuula mu bifo mu nkola ya buuza ono wambwa atamanyi kye yeetisse kye beetisse tebakimanyi mu gold collar jobs omuli ba CEO b'amabanka ba chancellors ba university ne vice chancellor abantu abakola emirimu gy'ogamba gy'amaanyi mu Uganda bw'ataba muyindi aba mu China aba mu Nyankole aba mu Nyarwanda aba Mulundi akakundi nsinzira wano okubategeeza nti sirina bukyayi bwonna ku ggwanga lyonna kubanga bino ebintu tebikoleddwa Abanyankole tribe omukama wa Nkole si yabikola kakundi k'abantu ke tulina okwejjako omanyi Abaganda bakwatagana nnyo n'Abasoga mujjukira industrial city Ejjinja Omuganda nze bwe nali ntandika okukola nalina akakampuni nga bakayita Bristol Tours nga nambuza abaana b'amasomero twatwalanga nnyo abaana Ejjinja nalina mukwano gwange Lawrence
yali muvuzi wa board ebiseera ebyo tetwagala tukole company erambuza abantu company za out competing nga tetubadde successful mu bintu ebimu kubanga tulina amannya amaganda kyekituufu awo tobera successful bwe twagendanga ejjinja wabeerangayo amakampuni nga Naitiru mention them buli company gye watwalitwalamu abaana okulambula mu secondary twatwa abaana mu entrepreneurship abalina okugenda mu field bagendanga mu makampuni ejjinja tekyaliyo company n'emu omukwano gw'Abaganda n'Abasoga gubafiiriza kinene yensonga lwaki ndowooza nti n'Omusoga ali ku video eno twali agadde eggwanga ffenna tuligatte wamu Buganda ne Busoga lifuuke oba Buganda Busoga yonna erinnya litunaaliwa tusale mu federo twefuge buli omu nga tulina mu states nga tulina ne gavumenti ey'okunti kabalaba nalabira kuffe ne baagala batwegatteko tuddemu buli omu yeetegerere ku ddaala ali yeekuŋŋaanyiza emisolo yeekolere priorities ku biki bwe tunaasobola okukulaakulana n'abaana baffe obutalomba nagenda mu nsi za Buwalabu kuddukira eyo kwoza masowaani ffenna kye tuliko ate bwe njogera kino mulowooza sigenda kuddayo mu kkomera ate kati liyinza obutaba kkomera yinza okugirako omuwendo nga gwakunja sangalabe oba okumpa obutwanfe kubanga bw'oyogera amazima mu Uganda ofa bufi ekyuli antegekera kifo bwe ndowooza kaakati ng'oggyeko ekyo kambabuulire nsembyayo ekigambo kino mbajjukiza Buganda maapu 5 ezo nga situnagenda mu ya kitabo kya Ubosi nakyo kya kisiru Ubosi gwe okuba maapu ani alina okuba maapu za Uganda nze ndowooza teyali badde kuba Ubosi yeeteekerateekera already Ubosi yeyina okurisiivinga maapu ku byegenda okukola oba bwe kirina okuba Uganda Bureau of Statistics bwe nali nsoma demographic studies Makerere kozi kyali kitya nja kwejjukiza ebintu bye nasoma sikyabijjukira olw'ensonga tebyannyamba twasoma situafuna mirimo tuli mu kulomba kati Mukama yatuwaka online kwe tujja obusente obuliisa abaana baffe naffe tubeewo naye tukola towards okwetongola naffe tufune ebyokukola ebijja mu magezi ge twasoma mu mbuulire ebitongole ebinene ebikyasinza okubeera ebinene mu Uganda by'abaani kambajjukize Omuganda wano bw'akola ekintu tawulirwa twalina abasajja ab'amaanyi mu Uganda abaalina ebintu bye tusobola okukola Saalongo Samona mumumanyi bwe yagwa n'asaba gavumenti emuyambe tebamuyamba kyokka ye Ben Kavuya bwe yasaba ssente baazimuwa ezaali mu miliyoni za dola kambajjukiza omusajja Ssembuule eyakolanga amabaati wansi awe Nalukolongonge Waitaleerwe Ssembuule yagwa kampuni ye neegwa kye baali basobola omuwofalinga jigula era simanyi ndaba bazimbawo baani azimbawo Ssembuule baagaana omubeeyiringa kyokka nga omusumaali Hassan Mogi Amina Hash Mogi omusomaali oyo omukazi omugagga mu mbuulire bwe yasaba ssente oba mu kikampuni kyali kya sukaali baazimuwa tebaazimuwa ndowooza mukirabo obusosoze ate bwe tubwogerako nti tusosodde tribalism n'otunuulira n'amaaso ne gakuluma munzijjukira omusajja ayitibwa Biyinzika n'erinnya lya Biyinzika lye yo kampuni eyagudde n'asaba gavumenti emuyambe mumpe obujulizi oba yayambiddwa kyokka Patrick Bitaatuule ye bwe yayagala ssente Bitaatuule baazimuwa mbajjukiza omugagga ayitibwa wava munno mu information nga bwe nkugamba Omuganda talina kuba na waayisa information so wekitiibwa wava munno ne kampuni ya Tampeko baagijjako olukusa okuba namba plate yokka be baakubanga obupande w'oku kkubo saako ne namba plate kati Jeno Mulamba yakirimu mu mbuulire obulungi bwa namba plate kati muzicomparing wava muno ze yakubanga ne bino saawa eno bye bali mu kkuba mu mbuulire yaluli omutindo gw'eri n'eno guliwo ogusinga bawoza digital number plates zote zirina kuba nungi abaana Abaganda abaguumiika ku myala muguumirekeyo emmotoka mwoze mu mbuulire
ebyo number plate ebiri ku boda boda okyoza emirundi emikanga tekinaba kusiimuuka kyova osanga e Kampala ng'omuntu akwata birangi n'awandika number plate kubanga oli geno yasiimuuka wava muno yalina contract eyo ne bagimuggyako kati saawe ani akuba obupande bw'oku kkubo ani akuba number plate bamulekera ku replacinga nkadde omanyi babeera omwo bumusunda mata kajja kazze kutunda mata kajja na gaali olujja e Kampala nga kagula boxa nga kafukira abantu amalo g'emmotoka ffe Masaka situgalina kubanga buli mu lujja jjajjange Kankaka yagenda okuva mu bulamu bw'enseene Kaliisizo abamumanyi bamumanyi Kankaka nga mu lujjale mulimu emmotoka mmeka ate bwe ngende gye bazaala jjajjange omukazi e Bulando abantu b'e Bulando mumbuulire motoka mmeka ze mwalabanga e Bulando ewa jjajjange kati ffe situlina ago maalo naye bw'otunuulira number plate ezaali ku mmotoka ezaavundiranga e Masaka na kati number plate eya 1990 mmeka ekyaliko naye mulabe bino bye bagira naye twaziteeka mu lujja ne zivundira awo number plate okyasobola okugisoma UUV zipijot ezaali e Masaka mu kitengeesa ze twalinyanga mu taxi kubanga waffe ono Kayoola wa zino zi drone teyaliyo ffe twalinyanga private cars atisi ne twepakira omwo naye nga mwami Lusuku oba mwami ani Kalibala ng'atuvuga ogenda osowodde olukokola wabweru naye kaakati ebintu byonna byayonooneka kati bwe weebuuza ku Baganda ng'oggyeko Babitaatuule ng'oggyeko Babasajja balaba Hassan ye lwayagadde ogula Abaganda ssente aba nazo kubanga Munyankole ye lwayagadde ogula akatale Abaganda abasendewo afuna bufunyirwe eyo wabaawo amuwa ssente Baganda bameka abali mu manufacturing waba balina factory abasobodde okubanga government bwe mwekaayanako ebayamba mujjukira wano mu bailout mubuuze bakirumira wano saawe eno mu Uganda okugaggala n'ofuna akasente either oyina okulekawo omukazi wo n'ogenda n'obawasaamu bw'oba tobawasizzaamu oyina okusindika omwana wo mu magye agenda abafiiririre Somalia bamuwe ekidaali baleete ekidaali gofe ng'owunnuuna abeeruweero mukimanyi bulungi mubuze Haji Nadduli bwe yagezaako okugula ekyuma kya kasooli ekyuma kya kasooli ekyali bwe yakigula ku bbanka olwakitegeera nti Haji Nadduli aguze ekyuma kya kasooli azimbye n'akayumba akapya ne bamugoba mu woofiisi n'asigaza amabanja simanyi oba yakimalayo ze ndowooza ayinza n'okuba nga yakitunda omanyi Haji tuliko distance olw'ebigambo bye mwayogera ebingi naye at least mujjukira nti musajja Abaganda abeeri abaalina ensa kati ebigambo ebyo mbawa byakulabirako munyongerezeeko ebirala mumpeeyo ensonga nammwe mulina emikutu ab'amawanga amalala mumpe ensonga lwaki Buganda teyeekutula ku Uganda kati aŋŋamba nti tekisoboka mu mutwe gwo there is nothing possible when people decide it olaba nkuyegeza ezeegatta ne zirya ekikajjo ne zikisuula ate zigenda zikizimbamu enkuyege zizimba ennyumba yaazo ne ziprotectinga ne namunswa kakati abasinga mulowooza nti kigenda kutwalira Kabaka kujja kuvaayo nedda ffe enkuyege tulina kuprotectinga namunswa ati oyo n'ebigambo byenzinze mu bigambo by'Oluganda nga namunswa mubitegeere bulungi era mubyebuulirireko era bibayambe ku mulundi guno bugende mu birondooli ekisaawe ky'ennyonyi ekiri mu Buganda kyani kati bazimbye ekyabwe kino bajja kiddibya ebintu ebiyitaawo enhance yaani entebe handling services yaani contracts construction contracts ezisinga wano zaani kakati nyongera okubajjukiza ti Abaganda twasigaza masabo kasoyogera ku ssabo oyo ye Muganda kasoyogera kayumba ak'essubi ekyo kyekyennyalwa lwoli bw'akyogerako awandula n'okuwandula mubuuze ab'obuwangwa n'ennono basaaba kabona gavumenti yali ebasapootize nga bwewa abalokole essente traditionalists mubambuulize mwe kennyini temwekkiririzaamu ne bye mbagamba temubikkiririzaamu
Serwajja okwota agaziye asinze yagukumye okugwota saawa eno. Kati nsinzira wano bakubiriza kuno kubaganya birowoozo era bye mbawadde ebyo ndowooza zange. Sibagambye nti ze ntuufu ezisembayo naye nammwe mumpe ebirowoozo. Nze ngamba buli muganda waali kirowoozeeko era tandika okukola enkola mu myaka 10 Buganda libeere eggwanga nga bwe lyali mu kusooka. Saagala mbuzaabuza, saagala nteerawo birala. Senga Mukooki ye mujjanjabi ow'ekinnansi mumukozese. Sitera bbawa kintu kya bulimbo oyo omukazi ajja kubayamba. Ali ku 750 2 bino byenjogera tabiriimu oyo just mukyala ne bakyala banne bajjanjaba. Mwe abalina obwana obubaganye ekyabaana n'abakyala ku by'obufumbo. Bali abakazi ebyo babikuguka mbakubire, sijja kumansa ntungo, sijja kubabuulira. Mwe bano bagundi bano nga kwegamba ofumu mu Buganda nga bw'erimu emigga nga gw'ofuumuuka musenyu. Ekyaddala ng'omugga gwakala baguyoolamu vvu. Ate ekyo bakikolako abasajja nga musajja watuuli awo ozunga buzunze ewaka n'omukazi lwakulaba akuzoola. Muganda wange bamuyita Fiona yatuzoolanga Nakayichi Fiona nga kituluma bwe twali abato. Bw'obeera ewaka nga toli musajja kimala mukazi akuzoola mu kirabiro ky'oyinza n'okwesanga nga naye ensonga zikwajjirayo lwa bunafu. Senga Mukooki ali ku 750 2 600. Nebaza nnyo obuwagizi bwe mumpadde, nebaza nnyo byonna n'obuwagizi n'okunkulisaayo mu buwambe. Ku mulundi guno mbadde ku nsonga ya Buganda mu myaka 10 ebeere nga ggwanga. Nja kubalaba mu programu endala yenze Kankaka Emmanuel Peter. Ntumiddeko bannange mwenna abanyuma abeddira ekinyomo n'omutaka w'ekika kyaffe nga ejjajjaffe Nakigoye. Sako w'ekitiibwa Ssenkungu Peter Katikkiro Ssenkungu Peter Kigoye Katikkiro w'ekika ky'ekinyomo ne mmange Namiiro Harriet Diana mbasiibudde mweraba.